obuzibu mu kirombe kyaffe Kasanda era nga tufunyeyo ku bantu abamu ababadde ettaka ligenze ne libasaanikira naye ekirungi basinga basobodde okukola kyokuvaayo bafunyemu ebisago ebitonotono naye unfortunately tufunyemu ndowooza omuntu baŋŋambye ku report tetunaakuverifyinga bulungi nga omu yakoze eki afiiriddewo naye tusaba tukubira bannaffe omulanga essaawa zino obudde bwe tulimu bwankuba ettaka ligonze tubasaba bakozese precaution zonna ezisoboka okulaba nga beetangira oba bo bennyini beekuuma kubanga okwekuuma kutandika naawe ssente tuzaagala naye ate obulamu bwe bukola ki bwe businga so bwe mubanga mulaba nga methods ze mukozesa zireetamu okuyiikula ettaka ne liba nga abantu mu ttaka ligonze tusaba ministry eya energy naye tuyambeko bano abaddala abakulu abajja abainspectinga mines zino batuyambeko mu binnya ebyo kubanga ebinnya ebimu biwanvu nnyo ate weesanga nga abaana bano bakola ki bagenda kubanga banoonya emmere ya leero so twagala president yatuwa license yatuwadde license abasinga kubanga mining license okubanga tusiima obugagga buno naye twagala ate tubukole nga tusigazza obulamu so mbakubira omulanga ffenna buli omu amanyi obulamu bwo bwe bugagga bw'olina tukwatire wamu tusobole okukuuma obulamu bwaffe ate wamu tube n'okusobola okweyagala mu ggwanga lyaffe nga tufuna ebyobugagga naye ate nga tubufuna mu ki mu mirembe.